kati tuli 2023 2022 lakoli Jacob Oulanyah mukama n'amujjula mu nsi. Parliament yamujjukidde kumujjukira kubanga mukungubagira mukitegeera kye ngamba ndowooza, naye baataddewo n'olunaku luli gazetted kati olw'okujjukira nga Jacob Oulanyah balo balina ayita olunaku lwa Jacob Oulanyah nalwo lwatongozeddwa Parliament buli mwaka ejja kubanga kino ekikola. Bannange kababalamuseeko kansookera eri mukulu Lubega Mukaku mumumanyi, former presidential candidate ate era former parliamentary candidate, ayise mu bingi si mupya ndowooza nnyo mu maaso gammwe, naye aba buli lunaku ebaayo omupya twegattako. Mukulu Lubega Mukaku lamusa ku bantu. Okusookera ddala njagala okulamusa gwe wennyini munywanyi wange mukulu Kaddu Honorable okusobola okutunoonyerezangayo Ssaabasajja ate ne namusa abo abasaakadde enkya ya leero benyigire mu puroguramu yaffe eno zimba eggwanga, ate ne bannange abagikutte omumwa Honorable Simbwa, mukwano gwange ennyo Chairman Secretary General Katerega owa Jema, toyaniriza bagenyi bange mu ngeri zonna saagala kwaniriza bagenyi bange gwe buuza ku bali abakulaba. Neneebaza Ssaabasajja eyatuteerawo omukutu guno, nange neegasse ku ddoboozi lyo okusaasira abatuuseeko ebizibu, naye ekigambo ky'enswanjere kyabadde kibi nnyo. Abukatu bakwase Musinyangobya nga yali makati awo ne Katonda. Mu ngeri yemu nalabyeyo era abanaddiini abalala balumbiddwa, nabirabye ku mukutu. Ndowooza bano babadde ba Pentecostal Church era nabo balumbiddwa mu ngeri yemu. Kyekiri mu ggwanga wano, tubba amabaati tukola ki byebyo. Tweyanziza so mukulu Haji Muhammad Katerega, Haji Muhammad Katerega ono yali ssentebe wa district ya Bukomansimbi n'abeerako parliamentary candidate naye nga ye secretary general w'ekibiina ekiyitibwa Justice Forum abangi kye mwakazaako erya Jema. Sibulamuza ku bantu abatulaba amakya ga leero, mbalamusizza n'ekiramuso nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala okwebaza Mukama Katonda eyatuwadde omukisa guno nate okutuuka mu mwezi ogw'enkizo mu kalenda y'Obusiraamu, omwezi ogwa Ramadan. Njagala okubaagaliza okusiiba obulungi, era okubaagaliza okukolagana obulungi n'abantu bonna nga mwolesa empisa ennungi. Njagala okusaasira baliraana baffe awo ku Bukomansimbi Secondary Schools. Funye wano ka message nti mukadde waffe muzeeyi muliraana waffe yajjula okusaagana okuziikibwa leero, kitalo nnyo nnyini ddala. Tumukwasa Mukama Katonda atuwa obulamu ate nga yabutuggyako. Njagala dakiika emu nange ogatta eddoboozi lyange eri abo bagenda balumbagana abantu. Emukono wano nawo ndowooza mwabiraba recently bannaddiini era balumbibwa, essomero ne likubibwa. Simanyi oba tukyali mu control as a state, simanyi oba wetuli oba situliwo. Olwekyo naye nja kukubiriza abantu mwenna abali eyo ti ebintu byanakigwanyiza ebyo tebitugattako okujja okutufuula abantu abatalina nsa mu nsi. Tweyanza ssebo. Honorable John Simbwa oluusi nkalubirwa n'omwanjula ono ewammwe wedda ye yatandika program ye mumanyi kati. Honorable John Simbwa lamusa ku balabi bose. Neyanza nnyo muganda wange, njagala okulamusa mwenna abatulaba. Mukulu Katerega wano akozesezza ekiramuso, oluusi tugenda ne tukyogera ne batugala twogedde bubi nti tetutuukiriza njatula, naye mu kkubo eryo njagala okulamusa ku Bayisiraamu mwenna on'okubaagaliza entandikwa n'entambuza y'ekisiibo ekirungi. Ogenze n'oyogera wano ku mugenzi Jacob Oulanyah. Yes. Nange eggulo nga 24 gwe gwaweza omwaka
kasookedde nga mmange ava ku nsi kuno nga 24 omwezi gwokusatu nali njogera naye nga 23 nga atusaasira okufiirwa olanya nga tamanyi nti naye enkeera 24 agenda so mukoowa eryo nga bwe tujjukira omugenzi Jacob Olanya nange gwe mwaka mulamba nga mmange amaze okugenda. Njagala okulamusa ku bonna abantu abatulaba mu bitundu ebyenjawulo. Omanyi bw'ofulumya kafulaya ako koofulumya bw'okateeka ku mitimbagano abantu batandika okuweereza message nti munaabeerako essaawa ziri zennyini empanvu n'obamatiza. Omanyi abantu bakyali mu kiri ekiwuggwe kyeri emabega nti tukoma 5 naye obaga nti kwetuli essaawa zonna. Njagala ate obajjukizanga nti ne ku Sande ekiro era nka bagamba njagala okubalamusa mwenna abatulaba ku mikutu egyenjawulo, emikutu gyendiko ku WhatsApp, abali mu Facebook, bonna abampeereza obubaka nga batusuubira okubeerako kwetuli. Mwebala okutulaba. Tuyenza nnyo, tujja kutambula na bingi, twagala kutunuulira ebigenda maaso mu ggwanga. Eggwanga likyali ono course, tuli ku mugendo. Waaliwo naddala mwenna mwaliko mu kalulu. Waaliwo gye mwayita struggle. Yaggwa struggle yali ya kiseera kiri kya kalulu. Bwe kaggwa akalulu ebintu byaggwa, kati ebintu bitambula bulungi. Are we still on course? Nammwe mukyali ku course oba mulaba waliwo we mwamatirira kati muga nti kati ebintu biri terere nga nnyindo yanti. Naye nja kusookera ku kyabadde mu ggwanga, tetuyinza kiyitako nga bataabaddemu. Lyetteeka eriwera abali babigasiya, etteeka eribonereza abali b'ebigasiya lyayisiddwa palamenti ya Uganda nga bw'obalaba otyo. Ndowooza oba guno mulundi gwabadde nga gwa kusatu nga palamenti eri mu unison kweganga bonna bakkaanya ku kiyisiddwa. Waliwo kyenzijjukira emabegako, waliwo ekya twaliyita n'etteeka eryo lyabali kikolebwa nnyo mu Eastern eyo kankuyita okutayirira abakyala. FMG. Anti-FMG, female genital mutilation. Female genital mutilation. It's FGM. Female genital mutilation. Parliament yali in unison. Waliwo nemabegaawo ndowooza ku coffee obya Pinet era yali in unison. Oyo omukyala oyo Lwakojo, Robina Lwakojo, ssentebe w'akakiiko k'amateeka mu palamenti yabadde ayanjula ebyavudde mu kakiiko ke bulungi nnyo. Etteeka mwalulidde, tetujja ndowooza ddi kubaganyako nnyo birowoozo, naye waliwo ebibonerezo ebyaleeteddwa naye n'ensonga etteeka tujja dyogerako of course, ne ebibonerezo ebyaleeteddwa ne abawakanya ki kye bagamba. Sooka osembeze ebibonerezo ebyo n'omuntu ali emityano abirabe. Byolaba ebyo kale naali ebuddu naali ebuddu n'abali ebunaayira mwenna musobole obiraba. Ekibonerezo ekisooka singa osingisibwa ogwa kulya ebisaaniiko ebyo bigasiya kuttibwa. Waliwo ekirala naye ndowooza nja kulwawo kugenda nga mbiyitamu. Kale waliwo emyaka 20 waliwo 14 kisingayo ndowooza ekibonerezo ekitono ennyo ekibonerezo namba 9. Ndowooza waliwo ne concern awo ku namba 9. Media house publishing material that promotes homosexuality. Oyo akawumbi kalamba ne layisinsi yo gisazaamu okumala emyaka 10. Ndowooza waliwo nawalawe tekalabiseekaawo nannyini kifo premises kikyo wekiri myaka 10. Namba 7 nayo nkulu nnyo. Namba 7 singa ekizimbe kyoba olina hotel ng'ab'ebisiyaga mwe beegazaanyiza ssebo gwe oli wa myaka 10. Tutandikira awo akansooke mbawe buwengaze sibabuuzizza kikye mugamba ku tteeka nga bwe lyayisiddwa n'ebibonerezo ebiririko. Ntandikiddewo mukulu Mukaku. Tteeka lyayisiddwa n'ebibonerezo bibi. Okusookera ddala
njagala okwebaza bannayuganda kumpi ffenna okwogeza eddoboozi erimu ku nsonga y'omukwano n'obufumbo obw'ebikukujjo kubanga nsonyiwaako kantuusa okwetonda kwa Honorable Mike Mabike flyer baamulabyeko ng'alina okuba naffe. Honorable Mike Mabike mutusaasire tajja kusobola kubeera naffe, yafunyemu obukosefu alina kiyegu era Honorable Mike onyambye nnyo n'oyogerera wala n'akava mu yegu mmanyi bwaluma olyose n'otojja otuwonyeza abalala naye ng'ekiriwo ekikulu Honorable Mike Mabike tukusaasira alina yegu w'amaanyi nnyo ssebo genda mu maaso. Ensonga y'omukwano n'obufumbo bw'ebikukujjo nze nga bwe nkiyita kirungi ffenna ne tuwogeza eddoboozi lyerimu kubanga okusookera ddala tekikwatagana na nteekateeka ya Mukama Katonda ffenna gwe tukkiriza. Ekyokubiri tekirina kifo mu culture obuwangwa waffe obuwangwa enkola n'obulombolombo obwa Buganda ebitundu bya Uganda ebirala ne Uganda yonna n'Afrika okutwaliza awaki awamu era bw'otunuulira emisingi kwe bannaffe abakkiririza mu ekyo kwe baagala okubyesigamya gikontana butereevu n'ebyo bye tumanyi kwe tuzimbiddwa era ebikola kye tuli kubanga omuntu oba kubanga you belong kubanga oyina gy'ova oyina gy'osibuka. So mu mbeera eyo ekyo njagala okukyebaza obutatiitiira kubanga embeera eno yonna bw'ebejja olw'okuba si yaffe ya bulijjo egiramu n'okutiisatiisa ti bw'oba tokoze kino tetujja kubeera bwekiti. Kyokka bo abakkiriza bwe batyo bo baddembe okusigala nabyo gyeba eyo gye birina ekifo eyo mu bitundu gye birina ekifo. Kiyinza okukuwa ne gundi ennungi singa James wanditufuniddeko press secretary wa White House statement yavuddeyo etulabula ku nsonga y'etteeka gye twayisiza. Omukyalo oyo yani Jean Pierre Marine Jean Pierre. The passage of the Anti-Homosexuality Act, AHA, by the Parliament of Uganda yesterday, and increasing violence targeting LGBTQI+ persons. If the AHA is signed into law and enacted, it would impinge upon universal human rights, jeopardize progress in the fight against HIV/AIDS, deter tourism and invest in Uganda, and damage Uganda's international reputation. The bill is one of the most extreme anti-LGBTQI+ laws in the world. Human rights are universal. No one should be attacked, imprisoned, or killed simply because of who they are or whom they love. This is the Parliament passing it. It still has some process to go here. We're certainly watching this real closely, and we would have to take a look at whether or not there might be repercussions that we would have to take, perhaps in an economic way, should this law actually get passed and enacted. And that would be really unfortunate because so much of the economic assistance. Mubumpimpe abakulu abo batutiisatiisa ku byanfuna ngeri gye babadde bakolagana naffe mu investment. Omukyalo oli agambye mbu lyetteeka eryakasingayo okuba ebbi ennyo eri omwana w'omuntu lirinyirira eddembe ly'obuntu n'agamba nti si kya buntu ogamba omuntu gw'otokkiriziganya naye oba w'ekikula kyakola ebibye nti alina kuttibwa naye agambye human rights naye tetulinayo kye bayita human wrong kuba kye bayita human rights nzinanga that's human wrong sebo genda mu maaso owulidde abakulu bakutiisatiisiza tebaagala president aliseeko omukono mu mbeera yonna nga bweyambisizzaako ku lunabuddu nyinza okugamba nti ze a social aberration
psychological aberration, ekintu ekitali kya bulijjo. Nze ku lwange n'olwokuba nti ntambuddeko nkitwala wano mu Uganda, mu Buganda, mu Africa nga bwandirabye obusezi. Obusezi toyinza kuddaawo n'okyeyagaliramu tugezeeko nnyo okuwa eddembe ly'obuntu abantu abapracticinga obusezi n'abatambuza ebitambo bisobole okukwata abantu baffe mu ngeri bwetyo. Nga nzize nga maze n'okwebaza abo abasobodde okuyimirira bwe batyo, naye nga nzize ku bibonerezo nga bwe byazze. Ndowooza nze ninawo justice singa oli atuddizaako katono. Wokawoka nze sikkiriza mu James ogira otuwa ku bibonerezo ebyo mpolampola. Nze ng'omuntu kubanga amwe pro-lifist sikkiririza mu death penalty. Mu mbeera zonna death penalty sigikkiririzaamu nze ng'omuntu. Ebibonerezo byonna ebirala nsobola obikkiririzaamu naye ekyo ekya death penalty oba olw'okuba oli musezi oba olw'okuba oli kino oba olw'okuba wakoze n'oyo eyatemula njagala abonereze kubanga ffe tuli bantu abonerezebwe mu mbeera eyo. Ekyo nze yatemula era toyagala yattibwe. Nzo oyo eyatemula njagala asibwe amayisa afune kyonna kyafunye naye nga ekyokumalawo obulamu nze njagala kirekera Katonda. Ekyokumalawo obulamu njagala kirekera Katonda. Nze njagala ntwalibwe bulungi. Mpozi n'awalala oli mu Kristo. Kya namba 9. Namba 9 ku bibonerezo ebyo nga bwe bibadde awo. Namba 9 gituweeko James ogiro katulekerawo ayogereko nga atulabako. Ndabanga namba 9 tuyinza okuba nga twayiseewo kubanga oluusi amateeka gano tugakola mu kwagala okungi. Naye n'osanga nga n'omubi akyeyambisizza mu ngeri etali ki. Waliwo wano etteeka lya terrorism lyali sibbi kubanga omuntu ajja n'atemula abantu. Naye ate gye lyamalira nga waliwo ababi abalyeyambisiza mu ngeri etali ki nnungi mu ngeri ey'okuyiikiriza abantu oluusi kubanga oli ayinza okuframinga munne oba n'okwagala okutta bizinesi ya munne ne competitions zino ze tuyita unhealthy competitions. Ndabanga yes ekibonezo wasaana okubaawo ekibonerezo naye ndabanga ekyakoze eki kawumbi kalamba n'emyaka 10 nga ekyayiseeko maybe era nga bwogambye ne namba 7 eyo. Namba 7 nayo yeetaaga okwongera enamba ezo 2 9 ne 7 zeetaaga okwongera okudefininga obuki obulungi. Otherwise waliwo abayinza okukyeyambisa okulemesa n'okutulugunya n'okwonoona banabu nga oli aframinze munne mu ngeri kubanga akimanyi ti oli kyogera bwoti kiba kikoze eki kiba kiwedde. Naye ebirala ndyoke nabyo okujjako death penalty number 1 death penalty nze nandikisigaza ng'eri life. Sandyagadde nze ku lwange sikkiriza mu death penalty. Haji Baterega ku nsonga y'emu eyo. Nja kusookera ku kya death penalty nze ng'omusiraamu ekyo kinneetaaga kubanga Qur'an kyeŋŋamba. Ate nga munnaddiini ekyo kinneetaaga kubanga ne Bayibuli kyegamba. Mu ky'Abaleevi ssuula 20 olunyiriri lw'13 lugamba akola ebyattibwe. Ebintu ebiriko obuwandiike bwa Katonda obubaka bwa Katonda nze sibiteeka mu magezi. N'olwekyo abantu Katonda okutugamba abantu abo tubatte battibwe yalina ekigendererwa kubanga oli omukyalo kyagambye mbu bijja kuzibwaza olutalo lwa siriimu naki ate bino bireeta buleesi siriimu byongera siriimu ki mu ggwanga. N'olwekyo nze ndi comfortable n'ebibonerezo palamenti byakoze eki byeyayisizza. Waliwo ekya namba 7 ekyo kya namba 7 ekigaa nti premises zo tugambe hotel yo singa bakizuula nti ab'ebisiyaga beegazanyiza mu hotel yo. Nyinza okuba ne hotel naye nga nze it's a business. Sibayita nti sitaddewo kipande nti ab'ebisiyaga mujja kujja mu hotel yange. Bwe bajja mu hotel yange mu 1992 nasooka okugenda hoima
waliyo omusajja mukulu twagendanga Makerere Muslim Student Association oli musajja mukulu bamutanga yalinanga baasi ezo nga musasire ye yatusuza naye woteri ye yali yateeka ekipande kiramba nti wano toyingirawo kujjawo ng'olina marriage certificate. Okay? Kakati gwe bw'obanga olina ekizimbe awakolerwa ensonga ezo oteeka okulabula nti wano tojjaawo nga bw'olaba nti bagamba nti cigarette is harmful to your life ne bakulabula bw'ogenda n'omunywa n'ofuna TB eyo bizinensi yo bw'otalabula bantu ng'oli mulimu wataba omusango gukola ki gukukwata. N'olwekyo abo bateekeddwa okubeera nga babeera beesimbu nga nabo tebakkiriza kubanga sirowooza nti omumpimpi bakole signpost ennene yagiteekewo hotel yaabwe tekkirizibwa. Sirowooza nti mwami ate waliwo abalina amayumba g'abapangisa ebyo byonna oteekeddwa obimanya. Sirowooza nti mwami Kaddu honorable nti gwe oyinza okubeera comfortable olwokubanga oli mukola ssente n'olaba nga mutabani wo ali mu bintu ebyo ebyobunankani. Ndowooza nti ssente si kinene nnyo okusinga ekyo. Era kyobudde nsekeredde nnyo abo abazungu nandyagadde nnyo mwami Biden president wa America Joe Biden asooka atulageko nja kwogera nga president wa Zimbabwe bwe yagamba nti Obama bw'oyagala ebintu ebyo bijje wano jangu mala okuwasa. Kakati bwekibanga tesobola gwe Joe Biden tosobola kubeera ng'okikola lwaki oyagala abantu obaleke nga Katonda akuwa obuvunaanyizibwa okukulembera abantu obalage ekkuba ettuufu gwe obeere nga oleka ensi ebeere nga esibwala okutuuka kuki ku ddaala eryo. Njagala okugamba nti ffe nga Jeema kuba ndabyeyo n'abatiisatiisa wano mbadde ku social media nti president kanaateekako omukono bagenda kuddukira mu kooti. Ffe olutalo tujja tusigalamu nga tulwana okulaba nti ebisiyaga oba kooti ebisazizaamu oba tujja kusigala nga tulwana okulaba nti nno tebibeerawo wano ewaffe Uganda ebbanga lunamala nga tukyali balamu. Nabagamba nti ekigambo ky'ebisiyaga kino tuleke kukitwala ng'ekintu ky'omuzannyo kubanga kirimu embeera ey'okukozinga instability mu ggwanga. Abantu bannaddiini waliwo abantu tulaba nti waliwo abantu nga ba fanatics mu ddiini buli emu nzikiriza yaabwe nga bajja kutwala amateeka mu ngalo zaabwe nga basanze omusiyazi ekiyinza okuleeta obuzibu eri eggwanga lyaffe. Twagala okubeera mu ggwanga lyaffe ffenna nga tuli wamu nga tutambulira wamu nga ebitukosa tubitegeera era ntusobola okubeera nga tubyewala obutaleeta buzibu mu ggwanga lyaffe. Ku kyokututiisa okutuggyako obuyambi nze ndowooza nno nti abo nabo era bali mu kusaagamu katono. Nja kusaba pulezidenti w'eggwanga ayimirire Masajja etteeka lino ateeka mu nkola ate ligende muki ligende likole kinaaba kituyambye ng'eggwanga. Obuzibu tulina nga Uganda kwe kubeera nti tulina bingi ku mmeeza yaffe emmere tugisanga awo ng'eyidde etugenda okulya. Abazungu bano be bamu ku batuleetera wano corruption batuleetera obubbi wano batwale ensimbi zaabwe tusigaze ezaffe entono tujja kumanya butetenkanya n'ensimbi ez'entono okutambuza obulamu bwaffe okugenda mu maaso. Era sanga ndabyewo nti nno abakulembeze bamemba ba palamenti bagenda kuteekebwako envumbo era mbiwulidde awo. Fine, tetulina nnyo kyetugattako okugenda mu America etwetaaga nga ffe bwetugyetaaga bweba tulazi nti twetaaga tujja kukola emikwano awalala. Russia gyeri tebakkiriza bisiyaga, China gyebali n'abalala batalina nsonga zibagattako bebanga basaze okukola ki okukolagana naawe. N'olwekyo nga mmaliriza ensonga eno ekikola ky'ebisiyaga si kikola kya ddembe lya buntu kikolwa it's a human wrong. Not a human right. Ekiteekeddwa okubeera nga kiweebwa omukisa wonna omwaganya okubeera nga kikolebwa wano okubeera omwami n'omukyala naye okujja mu studio wano oba ku street wali e Kampala n'okola eby'omwami n'omukyala bye bakola mu kisenge amateeka gakukwata abantu abalala bo bamazeeko eddembe lyabwe. N'olwekyo njagala bannayuganda tuyimirire tubeere bagumu ku nsonga eno
Mukama Katonda ye yagitugamba, ye mubezi waffe, yatuwa obulamu, yatuwa n'ensimbi zetukola ki zetuya si America oba Bangereza. Abangereza n'Amerika ibadde just conduit kuyitira mu buyiti z'ensimbi zikututuka kwano, naye ne banaba Katonda jatirawo pipe awalala wezitegedde okubeera ng'ensimbi ezo zijja. Haji nga tunabirako ddala lowooza nirake ndowoozamu tewaabeewo obuzibu kati nga bwe tugaye premises oli nga ayagala kutta bizinesi ya munne nga bw'omanyi batwakiyitanga nti amuyunze section nti akuyungako section n'agamba nti hotelu ya Haji Kateregga y'abali babigasiya oba ennyumba z'abapangisa bw'alaba olina ennyumba z'omwejja ensimbi n'agamba nti abavubuka abasula ku nnyumba za Haji Kateregga n'akuleetera obuzibu oteeka eryo lyazze nga livunaana oweki tebakuvunaana nti gwe obirimu naye olw'okuba ebizimbe byo bikozesebwa. Ebyo bannayuganda babikola ne ku bizinesi endala. Waliwo omuntu abantu bagadde okutwalako ettaka lyabwe ne baba framing nti bateralisi ne baba framing nti bayeekera naki sijja kubeera kipya, naye ekikulu ekirimu nti etteeka lyetaaga obujulizi. Tojja kukeera nkya ogambe nti Mukaku musiyazi oba nti ekizimbe kye kikolebwako ebyo. Bunabuvunaanyizibwa bwa kkooti okubeera nga etunuulira obujulizi obukoze eki obuleeteddwa. Tetugamba nti n'abantu lunagamba nti ono musiyazi nga mukwata akabazi nga mukuba ku mutwe. Balina okuyita mu court process. Obujulizi buteekeddwa okubeera nga bukola ki buleetebwa ne buvaayo ne bulaga bulungi nti ono bukola ki bumuluma nga bwe bibeera mu mbeera endala. Ati sandyagadde kutune kutya muganda wange ono kwalina olwa embeera eriwo embi mu ggwanga. Tetuzikola tteeka lino nga tulikolera gavumenti eno eriwo, tukola etteeka erigenda okubeerawo ebbanga lyonna. Abantu abawa ekitiibwa amateeka bajja kujja balisangewo basobole okubeera nga baliteekesa mu nkola. Tuleke kubeera nga tutunuulira ebitutuuseeko kubanga manyi abantu bangi be bawaayiriza nga si lwa siyaga naye ne bavundira eruzira. Genda eruzira ojja kusanga abantu abasukka abawera 2,300 nga talina musango gwe yazza naye nga yalina obutakkaanya ne muliraanwa we n'amugamba amanyi bwana Simba ono nga musirikale n'amuyitiramu ne bakozesa ekyo. Abantu bangi bebanyezeeko ssente zaabwe mu mbeera ey'okuwaayiriza. N'olwekyo tuyinza kusinziira mu kanyomero ako ne tutya okukola ebyo bigenda okugasa abaana baffe okutaasa eggwanga lyaffe. Mpozi mu ekyo mukamange awo we walina ekinyuso ekisinga okuba ekinene ku nsonga ya death penalty nti omuntu ng'oggyeko okukola ebituufu era ng'agenderera nnyo okukola ebituufu alina oluuyi olulala olutera okubeerako flaws. Kakati n'osanga ng'omuntu mu kiseera ekyo omuntu aga nti ono bwekito bwe kiri naye ate mugenda okuddamu okukitunuulira nga si bukyandibadde naye ng'obulamu bwakola ki bwagenda dda. Honorable Simba, Mr. President olabye Press Secretary wa Joe Biden ye mukyalo oyo asoose okwogera Marine Jean Pierre n'atutiisatiisa ddembe ly'obuntu linyidde tukoze etteeka erisinga obubi mu bukyanseebaawo eri omwana w'omuntu lirinyirira eddembe ly'obuntu n'ebirala nga bw'olabye abisoggola. Mr. President anaalisaako omukono lino bw'anaamala oddisaako tetuufuneyo engeri kubeera Andrew Mwenda ye yavuddeyo dda namulabyeko ku media awamu yakyalwana taliwagira ne Fox Odoy lulijjukira banayo kubajjukizaako katono mu 2014 Parliament yaliisa President n'alisaako omukono namawulire munaffe Andrew Mwenda n'agenda mu kooti n'awaaba ng'akozesa munnamateeka Fox Odoy. Olwaliro Fox Odoy ye mubaka wa Parliament gwe mwalabye yasituse n'ayimirira ku fulo ya Parliament ng'ali wakanya etteeka eri. President wanaalisaako tetuddeyo ate mu bya Mwenda nani ekisooka nzikiriza nkoleyo clarity emu ku kyobadde obuuza Haji wano ekikwata ku premises hotel oba mayumba. Etteeka njagala okwebaza Honorable Asumani Basalirwa. Ababaka batono nnyo newakubadde mu Parliament abantu baleeta amateeka agaabwe ne babaka batono abaagala okwenyigira mu mateeka gewandiise controversial mu bracket baagala nnyo okuleeta ebintu ebiri ku museetwe
ebintu nga agayinza okukosa ebyokweyagaliza byabwe naye omuntu okuleeta ekintu ekigenda okwogezaako n'okukyayisa si bangi. Experience baswalirwa mbadde mugobera gyayogerako ey'okutiisibwatiisibwa ne babaka banne bennyini ebeerawo nagiyitamu nagiraba nti bwe muba wano mufuluma mu nkuubo omubaka akutuukako n'akusuna nagaggwa ekyo ekintu ky'oleeta ng'olowooza kirungi nnyo gy'oli naye nga takusunye mu busungu naye that psychological torture gy'oyitamu basalirwa manyi gye yabaddemu ate ye ne yeegattako n'abamawanga ag'ebweru naddala aga Bulaaya amasimu tegasobola kubulayo naye mwebaza okuba nti yakituuse. Clarification yakiri etteeka lye liri kiriya sigamba nti premises zo bwe banaaba bazikoleramu it must be by your authority and knowledge. Kati gwe singa okkiriza n'ogamba nti nze hoteri yange eno oba ebbaala yange eno ab'ebisiyaga beegazaaniro siina gweŋŋaana n'oliyita kuŋŋaaniro ly'ababaka ba sitaani ne bajja ne bakola byonna bye bakola then kibanga bwe kidde emabega nti tubadde n'amabaala emabega agakola ebimansolo kati ng'ebbaala nannyini bbaala wakkiriza nti mu bbaala yo ku lunaku lw'okutaano olw'omukaaga sande baziniramu ebimansulo. Kati n'ekino bwe kiri sigamba nti bali bazze ne beekweka mu kazigoko babikolera eyo gwe tomanyi bagenza obbagwako naawe lw'otegedde. It must be nti wakkiriza eri babatulugunya tebabakkiriza temwegazaanya ewange mujje wakkiriza era okimanyi. Mu Uganda bafunye endowooza nti abamu intimidation y'ebirowoozo nti ekintu kino ekyebisiyaga nti abazungu okuva edda nedda mu butonde bwabwe nti bo baali bakikola. Kati nekibeera nti kiwaddewo endowooza ng'oyo omukyala bw'abadde ayogera nti byayogera wano oba bye tukoze wano ewaabwe tebibeerangayo. Kati omuntu n'afuna endowooza ega nti ffe tuli babi nnyo tutulugunya abasiyazi naye bali abazungu okuva edda nedda bo ekintu kyabwe babadde batambula nga ndabanga omukyalo ono nga byayogera atabikkiririza kyenjagala okwogera kyenjagala okugambako kyekino ali ku mulimu nti bano abazungu be baatusooka n'okulaba nti ebisiyaga bibi bano si ffe. Ngozzeeyo mu byafaayo by'ensi mu myaka egyedda sijja kgenda mu Sodoma ne mu myaka gy'olukumi-mu-abiri-mu-kyenda 1209 katuli mu 1223 simanyi myaka wakati awo bo abazungu balabirawo nti ebisiyaga bibi nga basinziira ku kino ekya Bayibuli mukulu Katerega kyayogeddeko ebyeddiini era bo be basooka n'okuyisa etteeka naye ng'olwo bavunaanira mu mateeka ga ddiini si kereziya naye ddiini gitwale ng'eddiini nga naffe wano bwe tulina obuwangwa bo ne batandika okucriminalizinga obuli bw'ebisiyaga. Oloneka information bw'otwala emisango gye baateeka ku balabe baabwe ab'olulango nga Kabalega nga Mwanga mu bitabo ebyabwe bakulagira ddala nti ate Mwanga bandi bagumiikiriza naye waaliwo ensobi ezo. So abo abasajja ne bakola amateeka mangi 15 Bafalansa Bayindi baani Abangereza just jojuzi mu 1967 lwe batandise okulowoozaako nti tukakkanye ku mbeera tuleka abasiru beegazaanye. Kati naffe bannayuganda tusobola kubeera basiru olw'okuba bali bagenze bakyusa bo bye bakyusa so naffe tutambule nga bo bwe batambula nti bwe bakyusiza bw'azina bw'ati nga naawe ozina bw'oti bw'akyusa bw'ati nga naawe okyusa bw'ati. Nabo kibatwalidde emyaka egisukka mu 7 okutuuka kati olwaleero olaba oyo omukazi waayogerera emyaka 7 kyekibatwalidde okuddamu okukuba mu bwongo ne baga nti we can do this. Kati lwaki ffe baagala okutuddukiza ku sipiidi yaabwe obuwangwa obwaffe tubukyuse mangu mu sipiidi ng'enkulaakulana endowooza entegeera yo tekyuse. Kati naffe tugamba tuleke tutambulire ku sipiidi nabo kwe bazze batambulira bwe kiribanga kituuse eyo mu maaso mu myaka egirijja 1200 mu maaso meka ensi n'ekyuka ekyo kiriba kirala kyekisooka. Amagezi g'owanga tonavirawo ddala awo ku natti ze bagamba otusibako weŋŋenda awo nti
bwogenda bino byonna ebigenda okukolebwa era bwekyo ekibuuzo kyenjagala okuddamu kyogambye ekya President Museveni ali mukatu kaalimu era aba statement ye gye yayogera ekkololo abaagiwulira ku bisiyaga yali emininga bingi yandeetera okutya yandeetera okutya etteeka lino Asumani lyaleese lyalisibwako nze naawe twali mu palamenti neri enjawulo yaliwo nti omuwendo tegwawera enjawulo yokka yaliwo nti omuwendo tegwakola ki era president n'akola consultations ne bannasayansi waidire yagikola nga tugiraba kuba yayitanga bannasayansi nze nafunako n'omukisa n'embeera mu kokasi ye NRM n'atuleetera bannasayansi ne batunnyonnyola kati president agenda okutuuka okusaako omukono nga bannasayansi bamaze omunnyonnyola ekituufu sayansi akolera ku experiment na facts president jo bwe yali ekkolo yagamba nti akyayagala okwebuuza ku bannasayansi bamukakase oba ebisiyaga biriwo by nature oba nature kya butonde oba gwokyeteekamu kati ekyo kyandeetera okutya nti president yali apreparinga ensi ku kusayininga etteeka lino eggwanga lino nga tonavaawo yatuuza bannasayansi ne bamunnyonnyola kati bwe yabadde kololo bannasayansi kibaatugamba bayagala bamunnyonnyole nga luli bamunnyonnyola na by the way luli yali sayiningira to the kind of a press conference ate nga mateeka matono ga sayininga bwatyo simanyi oba nayo neddaali yali waliwo ga sayininga bwatyo ag'ebyobufuzi agaki ayita nnyo bannamawulire oluusi n'abagaleese yali sayininga nannyonnyola ensi nti neebuuziza ku bannasayansi abasawo bonna ne baŋŋamba nti kino si kya butonde muntu akyeteekamu ekyova olaba bakiteekamu n'essente okukiyingizaamu abalala n'akuuta ekkalaamu kati ekkololo bannasayansi kyate bagenda okubuuza nze kwe kutya kwange kyekyo lwaki bwe tubeera ku TV ŋŋamba abantu nti nze situnuulira bintu nga ffenna bwe tubiraba nsukkawo era ndowooza kyekitukuyisa n'otuyita tutunuulire ensonga kati bw'otutunuulira ng'abalala bwe baziraba oba tozimbye ensi kati olina okutunuulira ensonga gwe n'obuuka nawo kati president abantu mulina okwebuuza bannasayansi ki bagenda okuyita ku luno luli baataayita ate nga luli baamuwa amagezi nassaako omukono jjukira olwaleero tuli mu kazibu lwaki muga nti ali mu katu olwaleero total energies ku kibanja kyayo ab'amafuta ku kibanja kyayo ekyemitimbagano nawe yamaze okutiisa nti singa ateekako omukono sente obutitimbe n'obutitimbe ze bagenda okuteekayo mu mafuta n'okuzimba omudumu bagenda kuzitema baddeko ebbali kubanga mu nsi mwe bava waliwo embadde njogera ku history mu nsi mwe bava eya Bufalansa mu byafaayo by'ensi Bufalansa ye yasooka okugonza amateeka g'okulya ebisiyaga mu 1553 nga mwesatu mu nsi yonna yasooka okugonza kati toto bwegamba president Museveni asuubira obuwumbi obwa dollars obuwera 2 nga mu 2025 okubujja mu batoto bazimbe refinery bazimbe pipeline bali mu kusima amafuta kati nga kwayimiridde goloze kolo yalina kola statement nti agenda kuyita bannasayansi. Can't we find an alternative? Tetuyinza kufunawo ngeri ndala gye tuyinza bwe kiba nti Abafalansa ne totawo yaabwe ndi condition ey'okutuzimbira refinery ne pipeline okusima amafuta abaana baffe ensi erina kwonooneka tetuyinza kufuna elsewhere anti kati tubagamba mweraba ne tufuna abana bebokka bamanyi okusima amafuta. Ebintu bino bitunuulire bulungi tuyise mu process ki okutuuka ku total bameka ababaddewo era abakkiriza okuteekamu ensimbi nga total zekkiriza tubadde ne kampani endala nyingi tubadde ne Sinoko tubadde ne kampani eziva mu nsi endala ez'amawanga amalala nga ne Russia mwogitwalidde naye tewaali kampani yali yeesowoddeyo
nti egenda kuteekamu omusimbi nga totaalo gwekkiriza kyegambe kiri anti sooka olinde kwegambidde nti President Museveni ali mukatu kati bino mbyogera sinze kati ndaba Museveni president decision gyagenda okuteekinga okusayininga oba obutasayininga decision wali yagambye agenda kuyita bannaki bannasayansi bagenda muwaayo sayansi omupya yazuuliddwa nti ono mupya mukulu Katerega simanyi ndaba olina kyoyagala ne mukulu Mukaku alina kyayagala kyemanja ogamba president ndi kino kyamuyiseeko kusinziira ku nkola yaffe mu parliament nga bwogitegeera okujja nga ayinza bwasayininga ne bakitegeera mu kooti nga luli oyinza obutalima naye bwasayininga ng'agaana etteeka parliament ne bannayuganda tuli bamalirivu okulizaayo wa president emirundi egi nga lifuuka ttaaka embadde nina ekyo nti singa aba akaluubiriddwa maybe tuyinza okufunirawo soft landing ya president ne tumanya nti ali naffe ne tumuleka n'agaana odisayininga parliament n'eriyisa kuba abateeka gaabwe bw'aligaana ogusooka ne balizaayo n'agaana olwo bwe likomawo parliament erifuula etteeka nga tekuliiko mukono gwe mukulu Mukaku ogamba yengeri endala Honorable Simbwa ne mukulu Katerega ye side endala ng'okyusizza coin ebintu bino byonna bye tukola oba byamateeka oba byaki omuzannyo omulala ogubibeeramu olw'abantu obutaba beesimbu nga ne ofiisi ya president yennyini gitwaliddemu oluusi n'ababaka bennyini kwegamba etteeka kituufu okuliisa naki naye abasobola okuzanyiramu omuki omuzannyo nga bwolaba n'etteeka ly'amafuta bwe liri oba ebigendererwa by'okusima amafuta bwe biri naye ate ng'oli emabega gamba aga amafuta gaani gange kakati n'ogamba kiki kyetuliko wano nga tutunaba kugamba abazungu abatuyambye oba batatuyambye batagala tusime kino naye ate tugenda kusimiraani amafuta so kyekirimu mwami Fox Odoi yagenda yesi homosexual naye activist wa homosexuality abalwanirira eddembe lyabwe ne oli omulala omunamawulire gweyogeddeko Andrew Mwenda babeera mu lujja lwa President Museveni mwebasiiba mwebakulidde mwebasiiba era kyekibayimirizaawo ekyo sikimanyi kakati nze kankikubuulire wekimanyi nti Fox Odoi twali naye Makerere naye ne bwe yali tanava Makerere ne bwe yavaayo yagenda butereevu mukulu Simba yasobola okubijulira obulungi President Museveni bwakugamba wana ekigambo kye nandiyambiza kiyinza obutaba kirungi naye omuntu ayinza okukola embeera ekigambo kye neyambisa kiyinza okuinterpreting ku TV ya Ssaabasajja nakugamba mu ngeri y'okweyisaako njagala kugamba bannascientist bambuulire naye wali alina obukodyo obulala lireete kuba lyo bannayuganda bamaliridde naye ate lireete singa oyagala abazungu nabo basanyuse oba okitegedde kubanga ale kiyinza n'okukolera bakateregga bano waliwo bagundi balabika nti abo abatooto n'abagundi nabo babawa ssente kakali njagala nfuneyo ekinyamba ojjukira kulya terrorism nfuneyo ekinyamba okukomera abasimbwa okulaba nti tebajja kuyingiza wano kasente buli kasente kabanaleeta njakateeka ku kiri njakateeka kirabika kaliwo money laundering ojjukira wano banka ezaali zaagala okuggalwawo nga neyaffe ya sentinary mogitwalidde nti ebadde erabika nga ereceiving sente eza terrorism be serious sajja bakalidinaali bakibishop ne bagenda eya Greenland yalugenderamu naye ng'omuntu yalina omuzannyo gwe gwazanya bannayuganda gwe bataliimu abantu balamu abaleeta etteeka oba abaagala okulwanyisa terrorism gwe batakola ki gwe bataliimu
jaga kujabula naye nga ngendo kujabula ngo Haji Katerega olaba otya abazungu bano oba inakomaliza kabasoke bajjewo obubaka bw'abakama bafa abasuubuzi